Emyaka gyekulungudde nga Kingdom Media etwala KTV ne Channel 3 Kingdom FM etegeka empaka z'amanya Bayibuli yo omubeera ebibuuzo ebisimbulizibwa mu Bayibuli ezindira ku mikutu gino gyombiriri omwaka bwe gubeera gusemberera okuggwako. Empaka zino bwe zito zifundikirirwa mu lukuŋŋaana olw'okusabako kumalako omwaka olwa National Prayer Day olutegekebwa obuweereza wa Christian Focus Center Mengo mu Kisenyi obukulirwa omulabirizi Dr. David Chiganda. Ne ku mulundi guno manya Bayibuli yo 2025 empaka zafundikiriddwa mu NPD yayindidde mu kisaawe kya Kampala mu kadde SS era nga abantu batano be babadde ku luzannya olw'akamalirizo kwabadde Aine Mbabazi Simon, Sempala Ibrahimu, Katongole Lawrence, Yokana John Sewankambo ne Kasule Jole. Ku mutendera guno nga bavuganya bano bamaze okweyawula ku balala nti bakize mu kwanukula ebibuuzo ensonga zikwasibwa omutonzi okulondako oyo gwasiimye era nga kino kikolebwa okuyita mu kuteeka obusirikale bwabwe baziba kuŋŋaanya mu baketi. Sempala Ibrahimu yafundikidde yamezi banne n'afuuka omumanyi wa Bayibuli 2025 era ng'ono yasitukidde mu kyapa ky'ettaka ekyaweereddwayo omulabirizi Dr. David Chiganda. Sempala Ibrahim, Kingdom FM. Abataano bonna abadde ku luzannya lw'akamalirizo bavuddewo n'ebirabo ebisajja ddala ng'era ye Sempala yasitukidde ne mu kirabo ekirala ekiweebwa oyo abeera akize ku banne mu busirikale obubonero obungi. Sempala Ibrahim mu ssanyu obuwanguzi bwe yaboogeddeko ng'obuvudde mu bugumiikiriza okuva lekiri nga zeetaba mu mpaka zino kyokka nga buli kiseera akoma ku munaabo. Mbadde ntera okutuuka ku mitendera wano kufaino mbadde ntera okutuuka naye nga tugenda okumalisa okusinga mbadde namba 2 oluusi namba 3 naye nga nebaza Mukama kubanga bwe mbadde nzija mbadde nze nsinga obusirikale kati mpulira bulungi nnyo era nkuliza mwenna abandaba era bankuliza okwongera kusoma Bayibuli zammwe. Ono yalaze nga bagenda okufuba okukulaakulanya ettaka erimuweereddwa era wano we yasiimidde omulabirizi Dr. David Chiganda omutandisi wa Kingdom Media era eyayolesebwa okutandikayo empaka z'amanya Bayibuli eziyambye abangi okwongera okumanya Bayibuli. Kangera dikulaakulanya ettaka ngenda dizimbako makula Bishop okuteekateekera empaka zino kubanga buli mwaka zibeerawo ate nga n'ebirabo ebirala ekyapa kyo kibeerawo n'ebirabo ebirala. Aine Mbabazi Simon yakutte ekifo ekyokubiri yalaze ng'ekirabo ekyamuweereddwa bw'agenda okukikozesa okwetandikirawo bizinensi ey'okwoza engoye. Kama kuba ampadde ekyuma ekisobola okunyamba okukola bizinesi. Abeetabye mu mpaka zino bonna beebazizza omulabirizi Dr. David Chiganda. Mpaka zibadde nambulukufu era system Pastor Chiganda kye yateekawo nambulukufu nnyo, tosobola kwekwasa nti kintu ki Katonda gy'alonda anaatwala ki. Nebaza Mukama kuba Bishop okuteekateekera empaka zino. Y'omulabirizi Chiganda mu kwogera yabotodde ekyama ekyamuviirako okutandikawo enteekateeka eno. Kitandika emyaka mingi egiyise nga tetugenderera ku kifunamu naye engeri gye tuli Kingdom Media era nga mwe muva Kingdom FM ne Kingdom TV waliwo bye tukola nga tubikozerwa Bwakabaka bwa Katonda. Ndererwa kwe kuzzaamu amaanyi abantu okubaagazisa okusoma Bayibuli edde ku ntikko. Omu ku bakuliddemu enteekateeka eno Ssente Zakajubi yalaze essanyu olw'engeri abeetaba mpaka zino gye bazze beeyongerako mu kumanya ebyawandiikibwa. Kigendererwa kyonjagala kugamba nti tulina we tukituusizza abantu beeyongedde okumanya Bayibuli weewaawo ngala kugamba nti mu kumanya Bayibuli kuno ate olabye ebirungi ebikulimu olabye amagero ebyekwesa emabega waakyo. Kale nno njagala kukubiriza omuntu yenna gy'oli nti omwaka guno gwa 2026 bw'owulira nga tulanze nti mwanya Bayibuli yo etuuse nawe weesowoleyo jangu. Ono era yalaze nga ate we batunuulidde okwongera ebinonoggo mu mpaka z'omwaka guno. Olina okusuubira kino ebirabo bigenda kweyongerako kubanga okirabye bulungi nnyo nti eyalaba empaka zino mu 2017 2018 alikira mu kugaba mmotoka katugaba ttaka kubanga kyekyobugagga ekyesibo. Maido John yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.